ngenda kuddamu muganda wange ono eyambuuziza ebibuuzo wano ngambuuza neeyongera obbanyonnyola ku badikiteeta. Ekisooka badikiteeta baleeta obutabanguko mu mawanga gaabwe. Ekyokubiri bateeka amawanga ago ku bunkenke nti batuuka ekiseera ne beeraliikiriza abantu be bafugga ne balowoozesa abantu be bafugga nti bo nga bo ye nga ye omuntu yawaniridde eggwanga eryo waaviirawo wonna eggwanga ligenda kusaanawo. Okitegeera ate ebintu ebyo babikola babimanyi kubanga naye kennyini aba akimanyi nti kyakola kiteeka eggwanga mu katyabaga ate nga baba balina powers zonna ezisobola okusitoopinga ekintu ng'ekyo. Naye omanyi lwaki tebasobola kisitoopinga? Baba tebasobola kisitoopinga kubanga baba baagala nti we baviirawo mutandike okubejjusa, mutandike okwegamba okwejjusa lwaki mwabajjako, nti emisango gyonna n'ebibi byonna bye baba bakoze mu ggwanga eryo mmwe kennyini mutuuke ekiseera nga temukyabibanenyeza wabula nga mmwe mwenenya bo olw'okuvaako ng'eggwanga limaze okuggwa mu katyabaga. Badikiteeta baleeta obutabanguko mu mawanga ate obwo obutabanguko bugenda okujja baba babumanyiiko era baba bakimanyi kye bakola nti eggwanga balitadde mu katyabaga. Okitegeera ate n'ekirala baba bamanyi ekisobola okuddirira kubanga ebyo ebikolwa bye bakola nabo kennyini baba bakitegeera nti ebintu bye bakola bitabangula ensi era n'okuva kwabwe mu buyinza baba bakimanyi bulungi nti ensi egenda kusigala mu matongo. Naye ng'ekyewuunyisa abantu abo balaba baba balina obuyinza bwonna obusobola okusitoopinga ekyo ensi esigale ng'etambula bulungi nnyo nga teyina kyebadde ng'era eryokke, naye baba tebaagala kukikola okubalaga n'okubalowoozesa nti bo bokka bwe bati be basobola, be balina amaanyi agasobola okubeezaawo ensi eyo, be balina kwegamba amagezi ag'enkomeredde agayinza okubeezaawo ensi eyo, era bateekera ddala ensi ku bunkenke ne weesanga nti ensi eri ku bunkenke, ensi etuuka n'ekiseera abantu bokka be bafuga ne batya n'okutya okuvaawo kwabwe ng'abantu batuuse ekiseera ne batuuka ne batya nga tebaagala badikiteeta abo bave mu buyinza kubanga bamanyi ekiba kigenda okukola ki okuddirira. Era badikiteeta baba bamanyi bulungi nnyo nti ensi eyo bali mugiteeka mu bunnya naye baba bakola kifiiriza kulaga nti bo ne muba mubafoosinze ne bavaako ebikolobero bye baakola n'ebibi byonna bye baakola bajja kuba tebanenyezebwa kubanga ensi bajja kuba bamaze ginnyika mu ddubi, mujja kutandika obbejjusa. Okitegeera okubejjusa mwe kale singa tebaavaako kale singa gundi teyavaako. Okitegeera eyo y'enkola y'abadikiteeta era akakodyo akamu ke bakola kulowoozesa abantu be bafuga nti bo be balina amagezi ag'enkomeredde era be bategeera eggwanga lino era we balivaako eggwanga lijja kuba terikyatambula genda mu maaso. Eyo mentality tebagizimba mu mitwe gy'abantu. Eyo y'enkola y'obwadikiteeta. Lengera ekyali e Libya era abantu bagamba gwe Libya bw'ogiraba kati Gaddafi ng'akyaliwo Libya yali nnungi kati Gaddafi bwe yavaawo olabe kusanyusa Libya Gaddafi bwe yavaawo Libya yayonooneka. Naye ebintu byonna ebiriwo Gaddafi okuva lwe yava mu buyinza Gaddafi ng'omuntu avunaanibwa 99 ku 100. Okitegeera naye baba balowoozesa abantu baabwe nti bo bwe bali bavuddewo batandika okwejjusa lwaki babajjeeko era kwegamba okunenyezebwa kwonna kubeere ku bantu ababa babajjeeko tekubeera ku bo be bajjeeko. Eyo y'enkola emu ey'obwadikiteeta era kyekimu ekigenda ki mu maaso mu Uganda. Museveni yalowoozesa abantu nti ye nga ye omuntu yasobola era waatali Uganda egenda kusaanawo era n'endowooza abamu bakyaziina mu mitwe abasinga obungi bazirina. Ekyo bakituzimba mu buzimbi kuteeka nsi ku bunkenke na kuteeka nsi kwegamba mu butabanguko. Ate abantu abo baba balina amaanyi ag'enkomeredde okutereeza buli kimu nga tebannava mu buyinza naye tebakikola lwa nsonga nti baba baagala ensi ebeere. Era Museveni kyayagaliza Uganda kati ssaawa zino yakimanyi kati ye ayagala Uganda egwemu obutabanguko. Kyayagala nti lwaki akyagala agende with clean hands ebintu byonna byaba akoze byonna biggweeraawo nga tanenyezebwa. Okitegeera nga takola ki nga tanenyezebwa. Era kati kyekiri ku Gaddafi kati abantu bonna beerabira ebintu Gaddafi bye yakolanga ebintu ebyo bibi bye yakolanga bannansi kati bonna badda ku bazungu banenya bazungu naye tebanenya Gaddafi ne banenya abazungu abajja okutaasa
okitegeera bajja okutaasa bannansi b'e Libya ne batanenya Gaddafi ku kikyamu kye yali akola. Kati eyo y'ensobi badikiteeta abasinga obungi ze basinga okukola. By the way, ensobi zaabwe zonna ziba zifaanagana. Kati tunuulire Syria. Kati omuntu ayinza okuvaayo n'akugamba kati dikiteeta yavuddeko naye tunuulira Syria bweri. Kati ebiri Syria bibasanyusa, mwagala Uganda ebeere ng'e Syria. Ekyo kyennyini dikiteeta kyaba ayagala kigende mu mitwe gyammwe. Era nammwe kennyini mutandike okutya okuvaako kwe. Atandika obbazimbamu okutya mu mitima nti bw'anaavaako Uganda egenda kuvaako, bw'anaavaako Uganda egenda kwonooneka. Okitegeera ekyo bakibazimbamu, okitegeera okubatiisa obutabalwanyisa oba onfuna. Era n'ekirala okugenda nga bba emisango tebalina misango, ng'emisango ate gizze ku mmwe abalwanyi okubajjako. Kati mmwe ate bebafuulira omusango nti mmwe mutabangudde ensi, naye ng'ate ku kutabanguka kw'ensi dikiteeta avunaanyizibwa 99%. Ensi eyo yaba agivuze ogituusa mu butabanguko obwo. Era Gaddafi ye yavuga Libya ogituusa mu butabanguko ki? Mu butabanguko bwerimu. Era ebiri mu Libya Gaddafi avunaanyizibwa 99 ku 100, kubanga bye yali akola byonna yali akimanyi bulungi nnyo Libya gy'agitwala. Era ne Museveni kennyini akimanyi Uganda gy'ali mu gitwala. He knows. But he cannot do the right thing. Abeera ayagala mu kuvaawo kwe. Ebikolo bye byonna byakoze tubyerabire tutandike ate kwenenya. Lwaki avuddeko ng'ensi emaze oggwa ki? Mu butabanguko. Okitegeera nti ffe tubeerengawo nga twejjusa okuvaawo kwabwe, tubajjukirenga era kwegamba tubalumirirwenga. Oba okitegeera kati kyekiri mu Syria. Abantu oli ayinza okuyimira n'agamba ekiri e Syria kikusanyusa. Tebafa ku Assad byabadde akola ne byabadde ayisaamu bannansi n'obwa dikiteeta bwe, wabula bafa ku mbeera Syria gy'erimu kati. Naye ne beerabira nti Assad yatuusiza Syria awo weeri. Singa yakola ekintu ekituufu, singa Syria teri awo, abantu abo babeera ne powers zonna ezitereeza ebintu nga tebannava mu buyinza, naye tebaagala kukikola. Ng'ensonga mu kyo yeki nti baleme kukola ki? Nti bwe bali bavuddeko ensi zaabwe nga zigenze mu butabanguko, basigale nga kwegaba bannansi babejjusa singa tebaavaako.